nga tumaze okufuna amawulire ag'obunkenke nti waliwo abasazeeko ewa Barbie Kyagulanyi maka ga Bobi Wine. Munnange twakitegeddeko nti yabadde CDF yennyini ng'ali n'ebbalamu Baluhagare nga bagenze n'omusawo w'ekinnansi okugenda ewa Kyagulanyi nga nsonga ki batutte. Ensonga eyabatutte si ndala kufuna maanyi. Kyagulanyi alina amaanyi agatagambika okusinziira munnange ku nsonda ez'enjawulo ne ku mutimbagano gwonna ababadde babiraba butereevu nga Barbie Kyagulanyi alaajana nti bannange mwagala ki mu maka gange, mwagala ki ewaffe. Ng'emmotoka zisazeeko wonna ez'omukulu ndowooza n'ekyattooyi nga kwekiri bwe batyo nga bagenze mu maka ga Kyagulanyi ne bagendayo. Jjukira baateekawo dda amagye kati mbu omulirwano gwonna gwasoose kubeera nga bwebulungulula buli nnyumba erinaanyeewo amagye ne gagyetooloola omukulu agenda kujja. Anona maanyi munnange nga bwe kiri nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka ate era nga tumala ne tubitegeera. Njagala okubuulira tubitegeera Basiroga nga babaawo babeerawo. Ensonga eno ey'oluvuutu nsonga nkulu nnyo. Gwe andaba oba mpuliriza oyinza okugamba wa ebyo balimba. Ngenda kusooka nzire kansooke nkuwa obutambi nga Barbie alaajana Ssenyonyi bye yabadde ayogera okukakasa. Teweerabira ba Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ejjanyi ku kyaki. Tuuke namulala kitendeka jansi obuuze ejjanyi ku kyaki gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments ennungi ennyo, transport wa bwereere. Ate nga ne maintenance palace balina solar systems zonna, balina ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubeera nga ba installinga by'obwero baguzeeko, balina eby'amazzi balina eby'amasannyalaze. Katusooke ndowooza tuve mu butambi buno katono nnyo tudde. You people, what do you want in our compound? What is it that you want in our compound? What do you want in our compound? Agumbye naye kaakano bazzeemu ne babuuka ne bagwa mu kikomera bagezaako okuyingira mu nnyumba. Mukyala we ne famire naki bali mu kutya. Kati ne weebuuza lwaki bwaba nga balina omuntu yenna gwe beetaaga muyishuwinga Summons nti omuntu ono noono tubeetaaga mujje munyonyole ensonga zino ne zino. Lwaki mweyisa nga abayeekera? Mulabye mutabani wa Mwami Museveni Muhoozi ng'awandiika ku mitimbagano Kyagulanyi oyo munoonya ngenda kumutta. Of course ekifo ekyo takigwanidde baakimuwa kubanga mutabani w'omukulu naye ng'akirimu era obuyinza alina bungi. Bwaga nti ono bamukwate ono bamukole bwe bati bakikola. Kaakati mukulembeze waffe era ayina yeekukumye ku lwa mutabani wa Mwami Museveni agala okumutta. Naye bino ebintu nga bwe tubirowoozaako mulaba Muhoozi nga bwe tubirowoozaako muganda wange era nga bwe tulowooza ku ensonga eyo nkulu nnyo. Kakati jjukira nti Muhoozi yagezaako dda okutta Bobi Wine, essasi ne litamukwata ne likubamu Yasin Kawuma. Byali Arua bino mubimanyi naye nga baali bamutegese. Bw'oba nga tomanyi kyaliwo kigambibwa okuba nti Bobi Wine bava mu hoteri gye baali basuze. Yasin Kawuma atudde mu mmotoka alinda Bobi Wine bayi yali driver. Agenda okulaba tebatuuka. Ate waliwo engeri y'omuvuyovuyo. Addayo emabega okulaba kiki okulaba ogubadde bano baliwa kumbe ate bayisinganyiza mu kkubo. Kati Bobi Wine bagenda otuuka mu mmotoka nga Yasin driver taliimu. Bobi Wine atuula ku steering. Yasin Kawuma atuula Bobi Wine we yali tudde. Sniper ku biragiro ng'amaze okulaba Yasin Kawuma Bobi ekifo ekirina okutuulamu omuntu gwe bamugambye okukuba n'asika emmanduso. Era Yasin Kawuma yalutonda era yakuba ssasi limu ne bamuttirawo nga baali balinze gamba nti stray bullet era bo ne bagambirawo stray bullet ssasi liwabye. Okitegeera kati n'agezaako kumutta
yagezaako dda okumutta n'alema. Kati obusungu musajja yannema okutta simattuka atya. Bwe batyo beeraguza Balamu. Jjukira baatugamba nti Balamu y'omu ku abo abaluga abakyasiize mu Uganda. Ekyo gwe tokimanyi, mwenna mukimanyi. Akasaati ke kasita akambala aba muzibu nnyo, munnange amuliiramu amugamba mwana amaanyi gaalina toyinza kugasobola, gali newe mmindi akola ki asena. Kumbe oba oliawo emisambwa giri emizimu gyonna gye batta engweru gye babadde nga bakola ki bateekamu omutwalo musimanya gikole gitya, gyonna gyasala dda eddigiru gyadde eno. Bakimanyi nti kaseera buseera, kubanga singa Muhoozi abadde akimanyi nti kuseereza ligenda mugga yandibadde tasituka genda mu maka ga Bobi Wine. Ate ng'ekintu kyazze ng'akikola Kakwenza yagamba nti yaliwo Muhoozi mu maaso ng'atuddawo ng'amutulugunya, abantu ne balowooza alimba. Bw'apositinga ebifaananyi bya Eddie Mutwe ndowooza abantu ne bakakasa nti kituufu abeerawo nga batulugunya abantu ng'alaba ng'anyumirwa. Kakati olwo banoona amaanyi ag'abachwezi tegamala tegaliiwo kuba baafuluka. Banoona amaanyi aga Kyagulanyi agali nakyo, y'ensonga lwaki baagala okumukwata bamutwale Muhoozi atuule wali ndowooza omusawo adde mu makkati babenga bakiyita batya ekyo transfusion bakiyita batya okukyusa omusaayi bakiyita batya okujja omusaayi ogujjamu ono ne baguteeka mu ono. Kakati ng'omusawo andowooza atudde awo akola bw'ati ddogo veeno va mu Kyagulanyi dda mu Muhoozi va mu Kyagulanyi ayagala amaanyi gamuveemu ng'ali wali directly kati Kyagulanyi. Munnange yadduka ndowooza bayinza okubeerawo nga bagamba twagala okutuukayo mu maka ge ddala tugende baki. Musajja yeeyambulirawo engoye kombati katambire tukalaba sajja nga yeeyambudde sikulaba amakudde nga Balamu ali n'omulogo oba byabadde bitya. Ndowooza nga bagala kuyingira mu nnyumba ya Kyagulanyi bajjeyo amaanyi. Bino biringa ebyokusaaga oba gwe oyinza okudologa wa kati weebuuza yabadde anoonyeyo ki, kubanga kati intelligence ye yabadde awo. Wabaddewo intelligence yabadde awo nti eyeetaagisa ennyo nti yagenda atuuke ku site alabe, yabadde abatwalidde emmere oba yabadde ayagala kulaba yabali yamugamba nti naawe olina testicles ezizo ng'ayagala zimulaga kyoyikozi, kubanga na emize egyo nagyo si mipya. Wala ebyashiba wana ebirala bisagala kuyingira naye nga ebintu ebyo muganda wange Muhoozi akimanyi nti Bobi Wine alina kubeera mufu. Bw'aba amulemye okutta nga amaanyi galina gatuuka n'okwewuma amasasi tatya mizinga bagezezaako mukuba biganye. Kakati ayagala atwale omusajja aganuunemu directly agamuyingize. Oba si kyekyo mu compound omwo balina kye baasimbamu. Abasawo balya ssente naye nembeera nga nze musawo ali ku Muhoozi nyinza okumukuba obuwumbi n'obuwumbi ate Balamu kati ali mu kukola ssente endala okuva mu Muhoozi. Njagala okubule kati yamugamba yamubalira nti nze gw'olaba ndogedde ebbanga tugende. Bannange kino kika kyo kika